nange kenyini abandeetera ebbaluwa si mikwano gyange tebasabira wano sibalabangako batandika boogera ebyekisiru nange nkwagala nnyo mpuliriza nnyo enjiriyo seebakanga sikuwulidde gwe gusoose nze okumulaba kanti ekibadde kindeese ontwale wa muhoozi nga bwensese bwentyo bwenseka munda yange ngoyimidde maaso gange n'ekipapula ewange gwe gusoose okulaba toli mukwano gwange oli omukwano tuguzimbidde emyaka 20 okubale wampulira Museveni mwagala nga sina kye nali musabye abamuliranye bakimanyi sisabangayo kintu kubanga buli kyoba osabye yera bakiyita mu system mwagala nyina ensonga zange lwaki mwagala era olw'ensonga zange ezo mukwagazisa si mukwagazisa nti mwagale nkulaga byakoze bw'oba oyagala omwagale bw'oba toyagala obeerawo gw'olaba naye omukwano nguzimbidde ebbanga ddene Bannayuganda temumanyi kuzimba mikwano ate nebemulina temuli loyo abantu bonna abamenyese betugenda okusaba nabo Katonda abaddiza ebyabagibwako ababamenya baali mu bbo abakutawanya gyali mikwano gyo bewaliisa bewasuza bewayamba bewasembeza bewabwa emirimu bewalagirira ewantu abalina proxy ku bulamu bwo bebakufuukira ekizibu. That's a very big problem that we are facing. Tuyina okusaba tubere ne independence ng'omuntu bw'omulaga ejjute asirika emimwa tegimuwokya